Encha abaana b'e Makerere nga bayita mu good president waabwe balina kawosh egenda okuyambako okusasulira abaana batalina ssente za tuition. Encha e Makerere waliyo kawoshi ku ssaawa 4 ku muzikiti e Makerere University. Ekigendereddwamu ekya kawoshi eno nga bayita mu good president w'e Makerere abaana baagala kusonda ssente eri bannaabwe abatalina tuition. Zijjukira ebiseera bye nasomeramu e Makerere abaana bangi baasanganga obuzibu okusasula tuition. So naye olwaleero good president w'e Makerere University enkya ku Lwokutaano ataddewo kawosh ku muzikiti gw'abasiraamu munda mu university ku main entrance. Kawosh netandika ssaawa 4. So Munnayuganda wenna ndaba osobola okutwala emmotoka yo n'osupportinga abaana bali e Makerere abatalina tuition. Gwe mulamwa gwa kawosh. Ekyokubiri nkujjukizaako kampani kye bayita KB Properties. KB Properties ye kampuni yokka gye mmanyi mu Uganda wano etunda ettaka nga ate si lyankaayana. Batunda ettaka KB Properties, bagula amataka, bazimba amayumba yonna gy'oba oyagadde ate olwedde balina n'amayumba olwedde amazimbe. So kampani eyo bagiyita KB Properties. So KB Properties era basima ne boreholes. Wagula ettaka lyo temuliimu mazzi, KB Properties bajja kuyamba. So ye kampuni eyo ya KB Properties. Bewo kabe manyi oli bweru eyo oyagala gula ttaka wakowe ebyenkaayana. So KB Properties ye kampani by the way n'ettaka lyange lyennina eggaluga era KB be balinguza. So nkolaganye nabo mbeesiga. So mu by'ettaka KB Properties ye kampani gye ndikomendinga. Ettaka bayina ate nga terina nkaayana, ebyapa babikolerako. KB Properties beesimbu nnyo, bamazima. Manyi nze siranga makampani nchaga nankubya miggo bambuze Junior watugamba kujjukiza kampani endala bagita Betwinner. Betwinner ye kampani ya bet esinga obulungi mu Uganda. Betwinner era osobola ogenda ku Betwinner no bettinga embalasi, emipiira, Formula 1, ebintu bingi ku Betwinner byosobola okubettinga ate neweefunira ki akasente. So promo code teekamu mirundi. Balina virtual games, balina online casinos. So Betwinner ye kampani gy'olina okwekwata ate bazikuweerawo bo tebalinda nti komawo enkya abasasulirawo. So story kyeriyo ettaka ly'obusiraamu likutte wansi n'ewaggulu anti nkola mu ministry ate wenna abyogerako tebandoope mu ministry nti Junior yayogedde ku ttaka ly'obusiraamu. Naye olini olwo bino kambyogerenga Munnayuganda ekyokutunda ettaka ly'obusiraamu kyo ekiba kyakolebwa kibi kubanga Mubajje Sheikh Mubajje si yakulira obusiraamu ne bamala bamukwatako. Abasiraamu bayinza luyale okumukuba emigga egimutta kabasiraamu baga nti ettaka alitunza alimazeewo. Naye omuze gw'okutunda ettaka sina lya busiraamu lyokka. N'amakyaki nago soba ettaka litundiddwa. So bannaddiini mu Uganda okutwaliza ewamu sina basiraamu bokka, n'amaddiini amalala abakulembeze abagatwala mwewala okutunda ebintu by'obusiraamu
mwewala okutunda ebintu by'obukatuliki buli ddiini just lwakuba nti ye mubajje ye mubbi ye emyaka gy'amazeeko na mingi ekizibu ekireetedde abasiraamu obuzibu oyo Sheikh Ramazan mubajje ffe twamusoma mu baby class ebbanga amazeeko lingi myaka nga 3 neyakulira obusiraamu ekyo nakyo kikyamu omuntu lwalwa mu kifo atuuka ekiseera nga takyafaayo so really kibinnyo ekiri mu baganda baffe abasiraamu n'omuzikiti ekitebe ky'obuyisiraamu odi Kampala okuba nti bawanyondo ba kooti essaawa yonna bakitunda ekyo kyokka n'okukiyisa mu kamwa nti ekitebe ky'obuyisiraamu kitundibwa bwe biba nga bituufu kuswala eri obusiraamu. Abasiraamu bantu b'amaanyi, abasiraamu balina essente, abasiraamu baganda baffe, abasiraamu bannyinaffe, so abakulembeze b'obuyisiraamu muswaleko. Gwe singa abasookawo baabitunda ye Sheikh Mubajje yandisanzeewo ki? Nze kye ŋŋamba abantu nti singa abasookawo baatunda ebintu by'obusiraamu ng'omukulembeze wandisanzeewo ki? Segedde. So bwe kiba nga kituufu ebintu by'obusiraamu nga bwe tubadde tubisoma bitundibwa kuswala kwa maanyi nnyo eri abakulembeze b'obusiraamu. Era lwakuba Sheikh Muzaata yafa, naye Sheikh Muzaata singa abaddewo ebintu ebimu luyale byandibadde tebigenda bwe biti. Muzeeyi amaliriza. Tannamaliriza. Ndabiraako oba amaliriza. Kanjagala kugattako segment eno. So kintu kibi nnyo. Entalo nnyingi ezifumbegedde mu madiini. Bannaddiini ennaku zino mwagala nnyo ebyenfuna. Mutunza amataka. Mubeera wa President Museveni kufuna ssente. Endiga mwazivaako. So it's really bad. Naye nga Mubajje kyonna kye weeyita Sheikh Mubajje tewanditunze bintu bya banne bwotyo. Weetuga ebintu by'obusiraamu misana tuku. Ye bannange ebyo ebyenfuna bibamazeemu nnyo. Ate bagagga naye tebakuta. Omuzikiti Gaddafi ye yaguzimba gwabalema n'okulabirira. Bali awo kati batunda bitunda emaali ya Allah yonna eweddewo. Kikwasa ennaku. Bino si bintu byakuseka. Ebiri mu ggwanga lino byennyamiza ddala. Bitwennyamiza ffe ababiraba. Segedde. So tugeza noga nti Jonia bino bya busiraamu. Amaze mugambe amaze ate atudde waawo.